Mpoga Masayas abere ku video njagala Segona Lubega Kalya Magwa abere ku video njala Mumpitira Lubega Mukaako abere ku video njala Mumpitira Mike Mabika abere ku video Joyce Bagala njala abere ku video Speaker Anita Amongi njala abere ku video njagala Thomas Taibwa abere ku video Uganda Law Society njala mbere ku video njagala Abedi Bwanika abere ku video yeito Mugalatia njagala omusajja wa Kabaka yeito wa Kabaka Pokino atwale Sazali Masaka obere kuno ba endan propagandalists ne ba bloggers mwe nambe taka mbere ku video eno wasanya karo Charles Peter Mayiga Salonga mulengeja nkwetaka ku video eno nja kwetaaga ko omukyala go bayita Catherine Kusasira manyisaazi no batoli mu nnyonyi wetekateka jirinya Catherine Kusasira kwetaka ku video eno nja kwetaaga ko nomukulu go bayita Salvador ona wa comedy mwetaaga ku video nja kwetaaga ko nomugezi wa parliament owa director of communication omukulu Chris Obole n'abala mujja tusangayo benjagala muntagingire mumpitire ku video eno. Alright, ndowooza katusooke tugende nsooke Kigula Luggi nsooke bebaza ndowooza kansooke nebaze kuba buli azamanga. Alright, okusookera ddala nsaba kubeetondera kubanga Muntu omale banga tulaba atonge bakusubiza bakusubira buli kana bakusubira mu Olwokusatu n'Olwokutaano n'Olwessande n'Otajja kiba kibi. Njolo soko kwetondera abalabi bange n'abaliza bankwetondera ensi yonna nti nsaba okunsonyiwa nti mu nnaku zonna ezibadde mbadde siriwo olw'ebizibu ebyangwako nafiirwa muzeeyi wange abangi bwe mwategeera gwe twaziika ku kyalo Kiwambya Ttanda ku Mityana Road ku lunaku olwokuna olwa wiiki gye tukubye emabega. So njala okusooka beetondera olw'okuba nti saasobola kubanga nzija okubaweereza. Bwe nvaawo kati ate njala sooka kwebaza abantu bano bonna abamu ngenda bateeka mu groups munansonyiwa olw'ensonga y'obudde then abasigadde munansonyiwa okuba nti obudde tulina butono. Okusookera ddala njala okusooka okutwala omukisa gwange okwebaza bannayuganda mwenna okwetoola ensi yonna mwenna nti mwebale nnyo mubalire ddala temujjanga okwo olw'ebbanja lye mwampola nga nviriddwako muzeeyi wange Davis Nsumba Katogo Muwanga Allah gwe yajjula ewiiki ewedde era n'aziikibwa ku lunaku olwokuna ku kyalo Kiwambya Ttanda. Mwebale nnyo mubalire ddala mwenna gye mwakulumuka okuva mwebale nnyo mwebalire ddala. Njatala omukisa guno okubaza omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssebo Mukama wange obubaka nabufuna mwebale nnyo mubalire ddala. Nja kwebaza Secretariat ng'ekulira General Secretary Ssebo obubaka twabufuna mukulu Sulubongo mwebale nnyo mubalire ddala. Nja kwebaza ba councillors mwenna batindika olugendo mwebale nnyo mubalire ddala. Njala kwebaza omwogezi w'ekibiina kya National Platform mukulu Waiso Mufumbiro webale nnyo Chairman Roseph Mityana. Njala kwebaza ba foot soldiers bonna okwetoola gye mwasobola okuva. Njala kwebaza nnyo baganda bange ba Freedom Border mwenna mwebale okuba nti mwatindika olugendo olwo. Njala kwebaza balumbye Die Hard mwenna gomanyi nti oli Die Hard mu group yonna gy'oli ng'oli kika kya Die Hard I salute you mwebale kuba nti mwatindika olugendo. Njala kubaza emikwano aboluganda bakona emikwano ba comrades mwenna. Njala kubaza abatuuze b'e Nakirebe Kagaba n'ebitundu ebiriwo byonna okwetoola Mpigi. Njala kubaza abantu b'e Kumukaaga Kyengera Nabbingo mwenna. Njala kubaza abantu mu America UK Europe abo Middle East abali mu Africa Canada namwe mwenna basobola okuba nti mwatoola kye mwatoola okuba nti munziikirako. N'olw'ensonga eyo sijja kulandanga gejja okusaba eryato bali mutwalako. Njala tutwala obuvunaanyizibwa okubebaza mwenna nti mwebale nnyo mubalire ddala okumpola ebbanja kubanga si kyangu mu mbeera mwendi okuba nti mwasobola okunziikirako ate namuzeene mumwesa ekitiibwa. So mwebale nnyo mubalire ddala sina kinyiza basaba okujjako okubebaza nti mwebale nnyo mubalire ddala. Wonna muzeeyi w'oli Mukama akuwummuza mirembe tulisinkana mu nsi ensuubize kubanga ffenna obudde yenjawulo ate tetulina kye tuyinza kuzzaako okujjako Mukama Katonda yekka atuwa obulamu n'otuwa kye tusinga okwagala. Kale mwenna mwebale nnyo mubalire ddala Mukama abankuumire. Alright, katandike n'Ekigula Luggi then tusimbule video. Mu Kigula Luggi kya leero ndooza nabakolera postuli n'egye bakolera right naku z'omwezi mukaaga ezakkonka ku mwezi ogwokusatu naku z'omwezi mukaaga ezakkonka ku mwezi ogwokusatu omwaka 2024. Mu Kigula Luggi kya leero njala kibanyumire mwenna manyi kisesa ne mujja kigumira ntandise ntya kankitandike bwenti. Mbuulira gw'oyita naye era nkubuulira empisa ze bwe tugenda okujja Ekigula Luggi kya leero. Mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze. Munnange gwe mukwano gwange omukyala oba omwami ali eyo njala kubuuza olwaleero otegeere bulungi nnyo ensinga bw'etambula. Ensinga bw'etambula si bw'ogirowooza etambula vice versa oba etambulira ku bikokojjo. Njala kutegeeza
gwe bw'olabanga mulirwanaawo awolereza nnyo mukyalawo kimanye nti balina ekyama ekikusike. Gwe omwami bw'olabanga mulirwanaawo awolereza nnyo mukazi wo nga mufunye obuzibu nga waliwo ensonga ebakayanya, manya nti mulirwanaawo alina ekyama ne mukazi wo. Naawe omukyala bw'olabanga mukwano gw'omukyala w'omukazi awolereza nnyo bbaawo lwakukolako akavuyo, manya nti balina ekyama. Gwe ky'olina okumanya, tuula wansi tuuza engalabiyo, weetegereza ensonga, ojja kuziggusa era ojja zitegeeza. Ky'ekiggwalo kyaleero. Kino kikufaananyizaako kitya? Ekiggwalo kyaleero kino jalo kibategeeza nti bw'olabanga neighbor wo awolereza nnyo mukyala wo nga mulinamu obuzibu, manya nti balina ekyama. Naawe omukazi bw'olabanga mukwano gw'omukyala awolereza nnyo bbaawo mufuna obuzibu, manya nti balina ekyama ekikusike. Ekyo nkiresaawo. Lwaki mbagamba ekiggwalo kino? Ebintu bingi badde ku social media okuva lwenafiirwa nga bitambula. Naye gwe teweewuunya nti ekibiina kya National Platform ekikyali ekito, ekikyali embeerera, kyajjamu enkwezenge. Naye nga omuntu akirwanyisa kigwe yeyo Seriti Bahabulwa Rutabaisirwa mutabani wa Kale Kyensire Mzizide ensanga bisibe n'ekibiina kye ekya National Buzz Movement mubatadde ensimbi gamba n'okuwamba n'okusobanura Uganda obatta. Ne bw'olaba ng'enkwezenge ze baali basize mu kibiina kyaffe ate abasinga oziwolereza ba NRM nga bagenda ku radio, bagenda ku TV, bagenda buli wamu. Gwe ate omuntu gw'oyagala agwe ng'ekibiina oyagala kisaanewo kife kigwewo, ate otuuka otya okumanya nti ekibiina kyazzemu obuzibu, ate nga wandibadde okola nnyo kyamaanyi ekibiina ekyo kisaanewo, naye ate okola nnyo kyamaanyi okulemezaayo enkwezenge yandibadde esaanyawo ekibiina kye mwagala kigwe mangu. Ani abo abalonga mulowooza tetutegeera? So njala bategeeza nti mutegeere nnyo ebintu bino nti Nuupu kibiina kito NRM esasudde ssente nnyingi kisaanewo, naye omuntu yandikisaanyawo eyandikiyambye kisaanyaawo ng'akyabuluzaamu, ate baba NRM bamudifendinga nnyo asigale mu kibiina ng'akolayo ki? Wandikola omuntu ekintu wandikola ekintu okulumya omuntu n'owunzika ng'oyambye muyambe kkiriza. Mukitegedde bulungi nnyo. Ky'ekiggwalo kyaleero kati nkifundikidde, njagala tutandike video ey'olwalo, naye nga situnatandika video yaleero kamala okuyisaawo akalango kamu kokka tugisimbule. Omuntu yenna ayagala okutambula mu mwezi ogw'e11 omwaka guno, waliyo conference eno mpya bagiyita the 3rd annual gender based violence ejjatandika ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'e11 omwaka 2024 ekomekerezebwa ng'olunaku lumu ennaku z'omwezi lumu December 2024. Eno ejja kubanga eri ku musingi okutegeezebwa nti gender based violence and intersectionality. Ejja kubeera mu ggwanga erya Canada mu kibuga Toronto ku Airport Marriott Hotel 901 Dixon Road Toronto on M9W 1J5. Bw'oba oyagala ebisingawo ku bateesiteesi n'okumanya ki ekigenda mu maaso, ojja tuukirira omuteesiteesi omukyala Dorothy Kajumba ku ssimu ye ey'omu ngalo. Oyinza ojja okubako ku tereevu oba omusindikira obubaka ku WhatsApp. Essimu ye eri +1 647 9290 omutuukirire, ojjamu okubira ajja kuba akubuulira ebisingawo ku conference eyo, then tulyoke tumanyi biki ebiddako. Kati ndowooza byonna bibadde bisibye bivuddewo, kati njala tutandika video eno olwaleero. Mu kutandika video eno okusookera ddala njala tegeeza bannayuganda mwena gye munadde abacomrades mwena baagala enkyukakyuka nti amannya gange nze lumbye mumanyi, sirinda lutalo na comrade munnange yenna, era gwali ngomanyi nti lumbuye alina olutalo naawe mwayomba, siyomba na muntu no. Nze nabagamba nti njogera information n'engiteekawo n'engenda bw'etuukawo, oba gwe wayomba nange ng'osuubira nti nali njawulamu ekibiina oba nali nkola bikyamu, obwo bwali obudde bwo kuba nabagamba nti nze nzijja n'enjogera ebigambo wabula nze ebigambo bivunaanyizibwako, wabula sivunaanyizibwa ku kutegeerako okw'ebigambo bye banjogedde nangeri ki gy'obitwalamu. Kati gwe engeri gy'otegeramu ebigambo bye banjogedde n'engeri gy'obitwalamu, obwo si buvunaanyizibwa bwange. Owulira? Nvunaanyizibwa ku byenjogedde, naye entegeera gye njogedde ebigambo bye njogedde sivunaanyizibwa ku kutegeerako ngeri gy'otegeramu ebintu bino.
yensonga kigamba nti sina lutalo na comrade yenna kumpa sivinga obengi gye mwafunamu ebigere n'abagamba all along sirina buzibu era sina lutalo njala tugende mu maaso tulwane eggwanga Uganda by all means so mbategeeza sirina lutalo na comrade yenna era nze ntambula ku media platform zonna nenziyitako munako sina lutalo just ekizibu kyali kyabudde kyokka okutegeera bye nali mbagamba n'ekirala n'okubategeeza nti tebeera mu nabyabufuzi gwesiga nti mukwano go the moment you befriend a politician oba ogenda kugwa eddalu ekyo nali mbagamba so sirina lutalo lonna na comrade munange oba nakolako na oba saakolako naawe oba gwe information wagipasivinga ng'otya sirina lutalo naawe era setaaga kuneetondera setaaga ki njala tugende mu maaso kubanga ekintu situkimanyi nti Museveni ye mulabe waffe tetulina mulabe mulala mukitegedde bulungi nnyo so ekyo kyekikulu kya byonna njagadde obategeeza sirina lutalo na comrade munange yenna oba wanvuma oba wakola ki it's up to you kubanga ebyokuvuma wamanyi ebyobufuzi kasita wetaba mazina g'enkima ebyo bigenda okuvaayo so kati gwali eyo ngolooza nti simanyi nakunyigira no nze sinyiga sina buzibu bwa kunyiga kubanga mmanyi nwanirira ggwanga ebyo bibeeramu so mwenna nze sina buzibu nammwe yensonga lwaki njagadde ntandike video eyo lwaleero alright abasinga obungi mwagala kuwuliriza video ekibi ngenda okwogera naye njala kubeera mulambulukufu buli omu wuli ebyo bye ngenda okwogera olwaleero era obitegeere okusookera ddala njala tegeeza mwenna abazira nkima wonna we muli mugende mulambule ku jjajjammwe omutaka w'ekika ky'enkima olumbe lumubala embiriizi naye engeri gye lumubalamu tetegerekeka mwenna mbategeeza abazira nkima mugende mulamule ku jjajjammwe olumbe lumubala embiriizi wonna ng'oddira nkima oba oli wa lujja oba oli wa mutu oba oli wa kasolya ng'oli mu kika kya nkima mugende mulambule ku jjajjammwe ng'obudde bukyali musale amagezi mu ngeri gye mugenda okukolamu ebintu ebyo alright kati okusookera ddala mwe abasajja ba NRM ba propagandalist abali ku social media mbalamusizza okansubenti muli bulungi ebiseera ebisinga amazima obuyimba bukeera naye amazima bwe gajja gasanya buli kimu mwogedde ebigambo bingi nnyo tubiwulidde naye ekizibu si kya bigambo wabula ekizibu kyakutegeera tabagambe ekigambo kimu nti ebyobufuzi Museveni byaleeta ebya blackmail propaganda divide and rule tebikyakola mu Uganda kubanze main interest yange yali yakuzuukusa bannayuganda mostly abavubuka okwenyigira byobufuzi bya Uganda n'okubyogera ekitaaliwo luli era nkimanyi nti ebitundu 80 ku buli 100 bannayuganda bazuukuse era mwe balijjo mubalira eddala kati ekikulu kya byonna buli munnayuganda asobola okweyogerera ensonga n'aziggusa twafuna omukulembeze atukulembera ng'ayagala amazima n'obwenkanya era ng'atambulira ku musingi ogw'amazima n'obwenkanya kati ebbanga lyonna badde nzijanjogera information nga bambaji bafuna bubi bagitwala bubi naye bwemala netuuka no problem kubanga beetuusewo kati gyalagamba ba NRM ebigambo mwadde mwogera ku president abateredde documents zonna ze mbadde mwagala mugende muddemu mukyuse mbadde mwogera nga mufunye obujulizi muddemu kyuse mbadde mwogera nga mufunye obujulizi mulekerawo okwogera ebigambo bitakwatagana ensonga lwaki nti Movement Robert Kyagulanyi Ssentamu emyaka egigenda mwenda nga tawabirangako omuntu yenna defamation kubanga he's a politician amanyi kye kirina okubeerawo naye mmwe bwe tuboogerako ebigambo bituufu bibaluma nnyo kati mugende ku platform zonna tushareiza information ya president gyataddeyo eraga emmotoka eraga emisolo gye yasasula eraga ssente za parliament na buli kimu mugifune nga mbale mwino gifuna okuva ku propaganda mukumbadde mwogera that is wrong ekisookera ddala nabagamba nti bw'oba olwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu making sure nti olina proper information kyekisookera ddala ekyokubiri making sure nti gwe nawe oli clean bw'oba toli clean tulako wansi awo nawo onvuddewo okusookera ddala ebigenda mu maaso mu ggwanga tubiraba ngenda kukubira omulago kutakungula bannayuganda mwenna abali ku social media platform Facebook, Twitter, TikTok yonna buli muntu mutandike campaign egoba Anita Amongi ne Tayewa mu parliament ya Uganda mbasaba tutandike okukola campaign egoba Anita Amongi mu parliament ne kuwa speaker era Amongi akwatibwe Anita Amongi, the so-called Speaker of Uganda.
is the chieftains of forgery, bribery, corruption, and theft. Ngai machiga chiri chisi chieftains of military intelligence. Wabula, Anita Amongi is the chieftains of forgery, bribery, corruption, and theft. Ye kabaka achasinzo obubi. Bino byogera. Soon or later, muyinza okulira nga Anita Amongi either akubiddwa kopa oba akwatiddwa. Nkiddamu, soon or later, muyinza okulira nti Anita Amongi yakubiddwa kopa oba yakwatiddwa. Chris Obole, njala kutegeeza. Bwajja mu office eyo, former speaker, mchala litwa Rebecca Kadaga ya kugobye. One, nga academic qualifications zo tezibalance. Nga two, ngo ina record zo bobbi. So you are there to defend your bobbi. Nchiddamu, Omukyala Anita Amongi is the chieftains of corruption, forgery, theft. Byonna biri kuye mubbi. Anita Amongi ne mukulu oyo Tayebwa bavunanyizibwa ku kuwa enguzi, okutambuza enguzi, money laundering, okwetola parliament yonna ne mu business community. Omusajja Tayebwa waliwo sente zimuvunanyizibwako obumbi nga 10 nga yabukumpanya. Aina business empire eri worth 300 billion Ugandan shillings. Empire nga ye yagicreating. Anita Amongi recently bali bagenda mukwata bamusa atebeza okuba nti yalina almost 31 billion Ugandan shillings za kukusa. Naye nga Museveni yakimanya era bali bagenda mukwata ndoza ne banegotiatinga naye kinaddako mugenda kiwulya. Mu intelligence sources zigamba nti baagala kumanya source ya sente zino agenda zikozesa ki. So bwemuli nga mulidde kopa oba omukutte temwewuunya wego bayita Anita Amongi. Video ne bengendo okwogera mbivunanyizibwako era njala public emanye bulungi nnyo. Ekisokera ddala, ensi Uganda yaffe ffenna tekuli ayina monopoly ku Uganda. Buli muna Uganda yenna avunanyizibwa ku nsi Uganda. N'ensimbi ez'omusolo zonna ssente za muwa musolo za muntu teziriiko nnyinizo, ssente za muwa musolo. Abakozi abali mu government ne Museveni nga kwali basservant si baffe, and I repeat this statement. We the Ugandans, we are responsible to monitor and to know how our taxpayers' money is used across all government structures. All those top officials in the government offices, including Museveni, he is a servant, muweereza w'abana Uganda. So he is answerable to our questions and to our answers. Nobody is above the law. Teri ali waggulu w'amateeka. Ekissa eggwanga Uganda ebintu bibiri. Uganda efugibwa abantu betulina be bayita ba organized criminals. Ekigaba kita organized criminals. Abavuzi b'emisango abeeteekateeka obulungi okuzza emisango ne bagibuzaawo. Organized criminals. Mu Uganda mulimu ekintu bayita organized crime. Emisango egiddizibwa nga miteeketeeke nga na mizibu gya kutegeera nti baagizizza. Mu organized crime muno osobola okusangamu Museveni kennyini nga mwali, mulimu Archbishop, mulimu Reverend, mulimu akulira amakomera, mulimu Inspector General of Police, mulimu akulira SFC, mulimu LC1, mulimu LC2, mulimu muntu yenna nga eyo kibayita organized crime. Kati ba organized criminals babera affiliated ku buli sekita yonna mu gavumenti mu ggwanga. Nga ne bwogenda okuba omutwe omuntu asobola okuwolereza omuntu gumanyi temubbi. So there are two different things, organized crime and organized criminals. So mu Uganda tulina organized criminals abeyambisa kye tuyita organized crime, obubbi obuteeketeeke. Tuvudde kwanjula ka video katandise.
Fenna twagala ensi etambulira ku mateeka. Amateeka kye kitambuza ensi n'okulaakulana. Ensi etali mu mateeka tesobola kulaakulana. Etya. Buli muntu bw'abanga aziddwako omusango bazizza omusango amateeka galina omulamula. Teri muntu ali waggulu w'amateeka. Ngera sooka kubuuza ekibuuzo. Lwaki omubbi bw'akubba okuba enduulu? Era lwaki omubbi bw'akubba omugoba? Kubanga aba akubbyeko ekintu kyo ekikyo nga ggwe. Era oyagala mukwata either omukube oba omuvunaane. Kati bw'owulira omuntu nga bamukwatidde mu bubbi ne wavaayo omuntu ng'amuwolereza, kati bebe bali batuyita ba organized criminals, bali buli sekita ng'asobola okuvaayo n'awolerezamu omubbi naye ng'akimanyi omubbi gw'awolereza yamenye etteeka, yamenye omusango, yakoze omusango. Beba organized criminals. Buli sekita babeeramu. Sigenda kubanga nzize emyaka 3 njogera abasajja bano bagamba, so sigenda kudda mabega, just okudda maaso. Njala kubaza bakomredi mwenna abajiyaga ombuto okulabisa abasajja bano. Naye nze ngenda kutandikira we nakoma ku nsonga zino nzogere obwongezi. Amukulu Medad Lubega Sseggona ngenda kukusaba ekigambo eki akali amaggwa. Shut the fuck up. Sirika. Medad Lubega Sseggona, shut the fuck up. Sirika. Don't mess with Ugandans. Sirika. Wonna wolekano bajja kusaliramu. Lubega Sseggona, the so-called lawyer. Sirika toddamu kwogera kigambo kyonna. Kubanga nja kwayo ebisingawo n'ebijja okunyiza otuuke n'okunywa obutwa. Toddamu bw'obanga oli professional one. Mweno saga ya corruption egenda kuleetera okufiirwa professional yo. How? Ogenda kuluzinga ba customers bagenda batabachako trustinga mu mpoza y'amateeka. Njala soka kubuuza ekibuuzo kimu. Abantu abasinga obungi temwamanya lwaki president yajjayo omusango mu high court gwe yawaabira ebyo by'okulonda. He knew all along president abadde amaanyi but he was keeping quiet. Sseggona, Robert Kyagulanyi Ssentamu yakubulira lwaki yajjayo omusango. Ne yamanya baali baali nabo. Yensonga lwaki ya withdraw omusango tewamanya. Essaawa zino okimanyi nti parliament yeteeka amateeka. Naye parliament banga yeteeka amateeka nga mubakolya buvuyo nga naye mwotuula. Novaayo ensi n'ekugamba nti omusajja wo mukama wo kiyakoze kikyamu and you come out and defend Mathias Mpuuga Nsamba. You too you are committing a crime. Uganda Law Society yakugambye nti ensimbi Mathias Mpuuga Nsamba ze yafuna zimenya amateeka tewali kawairo mbazifunira. As simple as that. Just shut up. Uganda Law Society esobola okujjako ne recordinga license yo eyokupracticinga amateeka kubanga ye designing nga yesomesa amateeka. Kati gwe omuyizi w'amateeka eraga nti oli lawyer. Bwe weegatta mu kuwagira abamenyi b'amateeka kitegeeza naawe oli mumenyi w'amateeka ate ng'oli. Just shut up, toddamu kwogera kigambo kyonna. Bw'oba toyagala nkwabye nkubuulira. Kino ekintu kigenda okugula kigenda kuwabya buli muntu yenna abadde beeta professional lawyers bagenda kubaabya with immediate effect. Lubega Sseggona akali amaggwa nga boga nti oli lawyer gezaako ddemu yasame ngenda kwabya ekyo nkikubuulidde. Tukooya abasajja bali mu masuuti abafirisuuti nga mutufera. President yakugambye no ensimbi zimenya mateeka. Gwe novaayo n'owakanya kubanga muwagira obubbi wammwe. Ekyo kikyamu sigenda bbaluwaako mu akabinja kammwe. Nkubuuza kigambo kimu lwaki omubbi bw'akubbako essimu y'oba ensawo okuba enduulu. Wandibadde ogimulekera kubanga ababbi bafuga. Naye lw'okuba enduulu kubanga atutte ekintu kyo nga tekiri mu mateeka. Lubega Sseggona and your company advocates musirike. Etteeka bali balisoma nti gwe tojja tuga nti eno Z, no A is A. That is it. Abasajja mwakwatanga se ne musirika ne zene bagamba nga bantu mawakana. Kati kansuke mbazze katono. Nakolanga video bagamba nti Museveni ali ku pressure. Waliwo yatuuka okunoonya ko Robert Kyagulanyi Ssentamu amubuulira ebizimbe byonna byagala mu Kampala n'ensimbi bazimuwadi cash. Ave mu byobufuzi oba akalwa akamulekere waliwo yakawangulira n'akabba. Bano bagayi bagenda basenka mugamba for us we shall control nabo wasene ba controlling. Victoria yaffe bano bagitwala batwala Victoria. Okitegera batwala Victoria.
tubanja abaana ne basirika a lot of things abaana bonna balina solira babakwata nga basajja babawaayo ne tusirika tusirise kuba tulina obuzibu bwe najja nga nenkola video zino nga batemusobola zizikola ne munyiigala omu yakola bwati nenga no problem nze byange byogera nembireetaano nembirekawo oba nembitwala so that is it kati mukulu begassegona n'akabinjako musirike ekirala mwe basajjamu aba NRM kuno kulabula muvuze society mbintu by'ekiyaaye nga mwagala giraga nti obubbi n'obukenuzi mu Uganda kikkirizibwa era sibuzibu kubanga bwe mumanyi nti buli muntu yenna bwabba alina kubeera mu NRM Kyagulanyi kyatayagala kati mmwe kyovula nti mwazze ku TV muwolereza mmwe basajja ba DP block n'abantu musirikeeko Mike Mabike sirika Lubeka mukaako sirika kuba bimwogera tembiina kuvunaanyo musirike siji bagenda mu mpola sibagenda mu nnyune njala baga musirike muleke kutwala ggwanga mu ntata mwagala kufuula nti obubbi mu Uganda kiryoko omuntu okubba era kigenda kubeera okay which is not okay awo tetugenda kulwawo kati kansookere kujjanjaba bano omukyala amukulu Salvador omuzanyi wa katemba owagira NRM mukyala wo wamusindika agende mu Kanda n'abaana gwosigale Kampala ng'owagira NRM ne mukola empapula enjingire ku Nassaload muzikozesenga obujulizi nti mukyala wo yali polling agent afuna asylum mu ggwanga erya Canada naye twagala kugamba ebintu byomunona mu Canada sindika family yammwe bisobola okukola mu Uganda as long as regime ekyuse nga amateeka n'ebiragiro bikola tetubagamba tetuli wano mu kuti tusika binyeebwa no tetubagamba nti Uganda ine ensibi esobola okulabira bannansi n'okukola buli kimu naye abatufuga babbi tebasobola kuteeka kintu kyonna kati gwe omutwe gwo gw'okozesa osabe visa omukyalo musindike mu Canada ate otandika okukola forgery osindike empapula e Canada ng'ateza nopu gy'otayagala mukyalo ko bafunira asylum that is wrong abantu be Canada mwenna we muli munonyeza omukyalo oyo mugende ku migration oba home office eya UN muteekeyo claim yammwe omukyalo oyo si wankyukakyuka era teryamunoonya bawe wa NRM mumuze Kampala oyo ono mwanyinaffe Catherine Kusaasira nadde mwesonyiye naye kasita yasengise ba blogger okummanyiira n'eŋŋamba kanzije mmala omuyisaamu eggaali ekisookera ddala njira tegeeza eggwanga omukyala Catherine Kusaasira si mulwadde wabula etteeke lye yayiseemu lyetteeke Jose Chameleone wa Joseph Mayanja lye yayitamu nti yafuluma ebweru w'eggwanga n'atuuka n'agamba nti mulwadde ng'ayagala ssente mu NRM kati noono lyetteeke lye yayiseemu yafulumya eggwanga n'agamba nti mulwadde ng'amaze otuuka eri bamufunire ssente zigenda omubeezaawo eri ng'entandikwa eryadde etteeke yatuukidde mu ggwanga lya Canada olwalero essaawa zino kuba mu America ndoza bukyali bwa kumaca agenda kuva e Canada lwakusatu agende mu America alabe musajja we bw'ava mu America adde Canada then ku Lwokumanda addeyo mu Canada agende asabe asylum alyoka atule bulungi e Canada kati Catherine Kusaasira nadde nakulese naye nze nadde nafunye information one onoonya bablogger bonna bali e Canada obawe ssente batambuze ekibooziboozi kyo era blogger basinga omungi wabasasudde batandika okutambuza ekiboozi kyo nti olina amasavu ku mulimba no wadduse buddusi kubanga ekisookera ddala nabagamba Museveni akukozesa nga tana kyakwetaaza wadduse buddusi I can confirm this essaawa zino bw'oba toli ku nnyonyi ogenda Lwokusatu mu America ku Mande okumuwe Canada oteke asylum claim yo naye olw'okuba nti wasindise babuloga bo bamanyiira bamanyiira abantu b'enkyukakyuka kati tugenda kukulagirako bwerero lwa tugenda gifunayo one wasasudde ba bloggers okuli abali ebongereza abali Kanda abali Kampala batandika okufumba ekiboozi nti oli mulwadde bagenda kulongoosa amasavu ene wano omuntu yenna asobola ogenda mu ddwaliro bamuteeka ku kadula bamuwana ekitanda lyebaka naye nga toli mulwadde ekyo tuyita forgery era osobola okukikola bafulumya ebifaananyi nga toli mulwadde wagenze kusiikinga asylum gwayagala kudduka naye njala kutegeeza ekigambo kimu obutambi buno tugenda buta era tugenda buweereza e Canada one omwezi nga gumwe babega
waline Lieutenant Kano Kahanga Mohanga ku Air Force Entebbe ngoyambadde full combat in Air Force bino byonna tugenda bita atochimanyi kasita migration zitegera nti oli government official mu ggwanga tolina wosobola kuyita bino byonna tubirina ejibaita NRM nashimama ndo mulembe kwa mubakulijja muli tukubira muli tugamba amena jezo you want to bring mine out. This is mine. This is mine. This is mine. Tukaddemu kano bino byonna tugenda bisirika wasindise babulogo bamanyire nga nkoze post okutegeeza ensi ndi wadduse buddusi nosasula simano lita kago Bungereza n'abala batandika okubuuza ekibuuzibuuzi bonto n'amasavu ku mutima katugenda kuwabya tugenda nate ojja kudde Kampala sibo tubagamba nashimama ndo mulembe kwa mubakulijja muli tukubira muli tugamba amena jezo you want to bring mine out. This is mine. This is mine. This is mine. No problem. Fetugenda bino byonna tugenda bisindika. Abaganda okuzigana atugambye abadalina okureceivinga sente ajja kulwakuna bwana bazze sente ze weziri era mugenda kundaba nga tugenze newalala tulina okugaba obuyambi sente muzijja wanga nyingi sente mugenda zijja wezo muzijja wa sente kitegezo okyakikola ozijja wa sente zino jenzijja omukulembeze w'eggwanga namutuukiridde nga njagala nze omukyala yadda nkwazana kuba omukyala n'abantu balala bangi tata wakirumira bangi betugenda okugendamu no problem mumala okwonoona eggwanga lyaffe mwene mudduka enda kuwona katono nnyo temujja kudibaga ggwanga ate mudduke gwe kennyini okumanya bantu mwe muli basiru nnyo talina kye bakwagaza kati wagenda okukima ebbaasa ewa Museveni Janet yatandika kukwata ku kabina ng'abuuza kino kituufu oba vako mweno video tebalina kye kuba bakulaba ng'ekidomola kankaddemu kano Janet yakwata kabina ko ng'ayagala kumanya kino weesibye ekidomola bwe weesibye gundi fako Janet najja nakwatako temana kye bakwagaza kiki ekikuddusa president video zonna n'ensimbi video tugenda zisindika ku migration neno full combat gyewalimu Air Force tugisindika ku migration ojja kudda tojja kubeera Canada pose nga togerala kufuna apapula mwayi musaagasaaga muzanyira mbintu bino kati awo tuvuddewo njala tugende ku nsonga endala mmaze obbategeeza mutegeere bulungi nnyo wasasudde babuloga bakole omulimu ogwo kati katusooke tutandikira wano kalentera wasanya Karo Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja gwentandikiddeko njala tutegeeze eggwanga nti olunaku lwaleero okuva ku makya agaleero okuva omukulembeze lwe yagamba takolagana nguzi era nalagira omukulu Mathasi Mpuuga Nsamba azzeeyo ensimbi oba yeetonde oba okukola ki omwami ono n'agaana kasooke mbategeeze president teyava mu bbanga genda teekayo
kiwandiika ekyo nedda baasooka ne bayita mukulu munnaabwe bulungi nnyo bamugamba ensobi wagikola era nakkiriza nti ensobi yagikola bw'amala okukkiriza nti ensobi yagikola ne bamuwa ebintu bisatu by'alina okukola mwabitegedde bulungi nnyo ne bamuwa olunaku lulamba yerowooza akola ekintu ekyo olw'okuba nti ono mukulu ono alina baakolera baamugamba tokikola omukulu ono kati daily visitor ku CMY headquarters Mbuya bw'aba tagenze ye agenda ye Abedi Bwanika Kazibwe Bashiri Seggona Lubega Joyce Baagala n'akabinja kalwe bagenda but daily visitor okufuna instructions kyekiddako ku CMY nkiddamu abeera Mpuuga Seggona Lubega Kazibwe Bashiri Joyce Baagala n'Abedi Bwanika tebava ku CMY okufuna instruction kati bamugamba no togeza no resigninga we are national resistance to resigninga resist we shall back you kubanga bali babbi ne mu bubbi tebaswala kati kiri kyembagambi wali nti waliwo organized criminals waliwo ne organized crime kati bonna abali mu organized crime ne organized criminals ne bajja babacking omusajja law society waya kugambye nti cha that means president was right parliament batalina tteeka likuwansimbi that means you are wrong ekintu wadde olina okukola kyokka kiri ekintu eki kujja kuwandika bbaluwa resignation ebintu byandibadde bikola ki bikomaawo naye olw'okuba nti mulinamu kaleka resistance yensonga lwaki waganya okukola ekintu ekyo kati public anaavaayo okunenya president onenya waabwe okujjako nga naawe oli mubbi era nkiddamu whoever comes out and defending Mathias Mpuuga and Sambandin's group that they are innocent you too you a thief yenna avaayo okudefendinga Mpuuga oli mubbi you a criminal you are corrupt and you a thief bwebe etteeka ligamba nti ennyukuta ebeera atekyuka kufuuka zedi kubanga omuntu amwagala mu principles zennanga omuntu nze nabagamba dda abamanyi on record ne bw'obeera mukyalange nozza omusango genda osaabe ng'ekibonezo kobere muganda wange kobere mukwano kasitozza omusango sikuwolereza abamanyi nga bwe neemanyi bamanyi nze ne bw'oggula olutalo ng'olwana n'omuntu nkuleka ne bakkuba n'ojja bulungi nnyo bw'okkiriza nti bankubye ne ndyoka kugamba ng'olabye kubanga sinze mba nakutumye that is my principle era the principles of presidents zaalina the moment you commit a crime face the law eyensi gye twagala n'osanga omuntu bamubyeko ettaka akaaba talina agenda mutaasa n'amateeka tegakyakola bassa omuntu mateeka tegakyakola bawamba abantu mateeka tegakyakola batuse n'okubbasereza omwomusolo amateeka negwe nova no defending nga omusajja etteeka yali limenye teririiwo gwokyowatu mwenna abapolereza Mpuuga muli babbi birds of the same feather flocks together ebinyonyi nga bifaanaganya amabala n'embeera zaabyo ng'ebinyonyi byonna bibeera birina omuzegwe gumu nzize mbabuulira butya Yoseriti Bahabulwa tebasira mutano wa Kalekezi wayagala okwawulamu Buganda okuva Robert Kyagulanyi Ssentamu mu baakalulu nga kyalina okukola kwe kuteekawo abeeyita Abaganda batandika okulwanyisa Robert Kyagulanyi Ssentamu abeeyita ab'ekitiibwa njala sooka kutegeeza bw'oba oyagala ekitiibwa sooka wewe ekitiibwa bw'oba oyagala wewe ekitiibwa sooka wewe ekitiibwa tosobola kweyita wa kitiibwa ng'ate oli mubbi ng'oli mufe that is impossible one bwe nkugamba nti ebinyonyi bifaanaganya amabala n'ebiwawaatiro biwuka kyekimu era emize byina kyekimu abasajja bano Museveni yamanya Kyagulanyi amufuukidde ekizibu alina omuteekako omuntu gwe bagenda okuzimba indirectly yabadde Mathias Mpuuga don't be surprised Mayiga ne Mpuuga kuliko ajja okujjanga presidential candidate nkiddamu don't be surprised ku Mpuuga ne Mayiga kuliko agenda okujjanga presidential candidate okulwanyisa Robert Kyagulanyi those two kati omukulu bamukwatidde mu bubbi omwami ono wasaanya olw'okuba nti naye mufere mubbi bino bye yayogedde kasonyikiza obuweereza ekitiibwa ekigendera ku ntebe mwotudde kyekola kyokka era wano
kanebaze kojjange Mathias Mpuuga kubanga naye aweereza n'aweesa ekitiibwa entebe y'oludda oluvuganya gavumenti era aweeseza ekitiibwa obw'MP obubaka bwa paalamenti abuweeseza ekitiibwa obukulembeze tubukola mu ngeri za njawulo ndowooza Honorable Kasolo yakyogedde tetugenda kulwako. 1 abasajja bano bakola akagrupu kakabana akali Emmengo nabagamba 96% abasajja bonna abali Emmengo bonna banyawalula bayingira during the regime of the former speaker the late Higiro Semajjege Museveni we yakolera formation y'okuyingiza akabana Emmengo kona nkiddamu omunyarwanda yonna ali Emmengo yayingira mu system Emmengo we wali omugenzi Higiro Semajjege yali omusajja omunyarwanda yasoko ya free speaker wa Buganda omusajja yakola omulimu munene nnyo okuyingiza abanyina bampuga bajjira bani bonna kati bana batanya bonna Banyarwanda balina akantu kabayita resistance ate beewagira tebeekyawa tebeeyamunkwe kati ono ali mu kwogera bino abbye ettaka lya Buganda assa abantu buli kimu bakikoze kubanga alina okudefending ono mission yaabwe kati njala tuve kwanjula katandike butereevu omukulu ono bwe yalabye mukwano gwe bamutwala n'avaayo n'ayogera kati nsooke mbazzayo kemabega Lubaale w'omulamu tasamirirwa Lubaale w'omulamu takola kitasamirirwa ate Mmandu empangise tewangaala ku mutwe bulijjo mbagamba bw'oba oyagala okumanya nti omuntu aliko Mmandu akuba engalabi oba kuba embuutu eddakiika ziba 3 ku 5 Mmandu eba yavuddeyo dda bulijjo mbagamba ebigambo Abedi bwanika oba bwanika byayogera ebigambo bya Mpuuga yabisindika nga muwakana omukulu ono bwe yazze ku CBS nga amaze omukwatira mu kituli yagambye nti kibiina kifugwa family naye ebigambo ebyo Abedi bwanika yabadde nga gy'abyogera kati Emmandwa ebadde ng'erinnya ku mutwe gwa Abedi bagiyita Mpuuga kati Emmandwa ebadde erinnya ku mutwe gwa Abedi bagiyita Mpuuga kati bwe yamuse ku mutwe gwa Abedi n'ekwata nnyiniyo kennyini yayogeredde ddala ebigambo bye bimu oli omukongoza Abedi byabadde ayogera ndoza mukitegedde bulungi nnyo Emmandwa yalinnya ennyiniyo n'abyeyogerera bwannika n'abyeyogerera bye yabyogedde ki ekyavuddemu akire bulungi tetugenda kugenda ku olugero luwanvu omusajja ono omuddo gumwokyezza ne kagurupu kaabwe wetwogerera olwaleero ekisinga okukwasa ensonyi wassanya kalu Charles Peter Mayiga manyi kuno kuwoli bajja kakusaliramu okutta olukomo lw'essimu ng'otudde wonna obadde otudde n'okubira ba MP bonna abava mu kitundu kya Buganda ng'obagamba tebageza ne beetaba mu kukonda eminga Mathias Mpuuga mbu kubanga waliwo akabinja k'abaagala okutta bannabyabufuzi Abaganda. Eno statement kanjidde mu Luzongo. The so-called Prime Minister of Uganda, known as Peter Mayiga, the Munyarwanda who camouflaged that he is a Muganda. Today, since morning, he had been calling all MPs who are coming from the Uganda region, ordering them not to engage in any discussion of condemning the former leader of opposition, Mathias Mpuuga Nsamba, on ongoing investigations of corruption charges against him. So that gentleman, the so-called Katikiro, or the Prime Minister of Uganda, he's among the criminals in Uganda. So today, since morning, he had been calling one by one any MP who comes from Uganda. He was calling him, whether in the country or is outside the country. He had been calling them, informing them not to condemn or to talk about Mpuuga's case, because that he thinks that there are some people who wants to assassinate the Uganda politicians in Uganda. That is an order from Museveni. So he's trying to play down the forces from the oppressed people. Mukulu Mayiga bonna ba MP ava mu kitundu kya Buganda bakubidde essimu naye ofa kinensi
olwale buli MP mukubidde essimu era ojja kuŋŋamba nkitegedde ntya go and eat your mother something because muloza tutuna intelligence okutte kuva ku macho bwedde okubira omu ku omu abaganye okukwata essimu zo bangi naye nga basinga obungi bakubidde balebe kuvaayo mukulu. First and foremost muli ku generation nkyamu twasoma tetwafuna mirimu bazadde baffe mbagobye ku mataka mutujja ku mataka tetukyalina mirimu buli kimu kisaanyizaawo tetugenda kusirika tugenda kwogera okusavinga generations bajjajjaffe generations zaffe Museveni yazitta bakitaffe generations zaabwe azisse nezaffe zifudde kati ffe katusavinga generations zigenda okuddako nga tuvaayo okwogera kyonna kye munaatusibako oba we are hooligans oba tuli babbi oba tuli batemu we are ready to take that nga bwe munaagamba naye tugenda kwogera. Lwaki obadde okubira member parliament bali mu Buganda amasimu baleme kondeminga mpuuga mwe babbi mmwe abali mu Buganda n'abali mu Uganda essaawa y'obubbi eweddeko temugenda nga kwekkusa nga population ziri mu kusafaringa nga mumukusa abaana bafuna passport okufuluma abafulumegwa balinga nga abagenda mu gegenda nga mubegedde embuto mutambulemu SC nga mukola ebintu by'ekisiru gwe sebo okutta essimu okweba MP bonna baleme kwogera kati nkwabiza nkola kyonkola okikoze leero ekirala nze okuprovinga nti oli mukyamu toli musajja muganda si musango kubanga obujulizi mbulina zembogera naye eggwanga lino Uganda n'Abaganda munyoomanye ebigambo bye mbagamba naye biva ne musirika kitalo nnyo ekyajjajjaffe Luwomwa eyavudde mu nsi Katonda gwe yajjirudde ne bamutereka naye njala bagamba ekigendo bajjako enviiri munyiige bulungi nnyo njala mukyajinge bulungi nnyo omusajja omunyarwanda yayingira mu Buganda nga Hegero Semajjege ye speaker bano bona bampuga ko bajjidde bonna baatuleetera ebizibu mukimanyi bulungi nnyo nakino kankiddemu jjajjaffe yattiddwa nabagamba nti 60% abantu batta jjajjaffe baava Mmengo mwakirabyeko naye bwe mba mwagala kukwata musoke mukwate Mayiga mukwate Nabbosa Ssebuggwawo with immediate effect oli gwe munonya simanye yadduka musoke muleke musoke mukwate Mayiga mumukwate ne Nabbosa Ssebuggwa mubatereke emikono gitawumira muwemba bemba mwagala okufuna amazima bani abatta kubanga bonna okusinzira ku sources zange information tutambula ku bantu bano babiri okumanya abasajja bano batemu Mayiga yawadde order Church of Uganda tebakkiriza okusabira omugenzi jjajjaffe Luwomwa mu kanisa ya Church of Uganda ewangala mu ggwanga lyonna Uganda yatoye order nti tebasabira Luwomwa era tebamusabidde tebamututte mu church ya Uganda omusabira omusajja omukulu w'ekitiibwa oyo Mayiga teyavudde okwo nawa order nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tageza ne bamuwa enjogeza ku mukolo ogwo era tageza n'ayogera naye ekiswaza omugagga kwe kutana kentula ng'awoza nti nina ensente ndya ennyama buli kimu omusajja ono Omunyarwanda okumanya amanyira wetampusi Konde obuvuna obudde obulombolombo n'obuwangwa nene otabimanyi mu Buganda kubanga musajja Munyarwanda omusajja ono bwe yawadde orders kubanga wabaddewo ekitiibwa yeyitawo ekitiibwa Ssebuggwawo n'abala bangi nnyo waddewa mumyuka Twaka Waasi yamukiikiridde bonna abaaka bano nga bamanyi bonna tebazze ku mukolo ogwo bonna tebazze abaaka bano tebazze naye Katonda agamba oba tuga nti eryokangana etonye ntulaga ensisiro zenkana emyoyo Kyagulanyi bwe yazze ku mukolo guno wasanya kalo Charles Peter Mayiga olwokuba nti Munyarwanda teyasobola kutegeera kiki Kyagulanyi kyali mu famire eyo muwulirize bannaye munyiige bulungi nnyo ze sina kyengenda bakolera omukulu yatowa order Mayiga n'agamba Kyagulanyi tayogera ku mukolo gw'okuziika jjajjaawe ow'ekika ky'endiga Luwomwa
era abantu balina okwogera teyaliiko naye olw'okuba nti empewo za Buganda zasituka nga na Mayiga tamanyi bulombolombo nanono Mayiga kankutegeeze Luwomwe yandibadde taziika singa Kyagulanyi teyayogera oba teyakola mikolo egyo bannyabo ne bassebo omukulembeze gwanga omululu Kyagulanyi Ssentamu mujjwa ow'ensonga Mulujja lw'omugenzi jjajjaffe eyattiddwa era yaziikiddwa oba yaterekeddwa mujjwa ow'ensonga kati ono waakabano gundi Mayiga ne bano ba Joyce Nabbosa Ssebugwawo ne Bakawaasi n'abala bafunye oda nga talina kwogera naye tebaategeera nti Kyagulanyi mujjwa ow'ensonga alina okumala ebibamba mu Luggya nga tebannaziika oba tebannatereka jjajjaffe Luwomwa Kyagulanyi amala kutuuka babategeeza nti mumanyi nti Kyagulanyi nno Ssentamu ye mujjwa omukulu ye mujjwa ow'ensonga alina okukola emikolo gino bw'atagikola Luwomwa taziikibwa Mpuuga gyebaleko gundi Mayiga gyebaleko ssebo gyebaleko ssebo ne Nabbosa mugyebaleko Kawaasi gyebaleko mukulu omukolo gwe mwagenzeeko singa Kyagulanyi teyazze kuwogera oba kukola mikolo jjajjaffe yali talina kuziikibwa kubanga omujjwa yamala ebibamba kati bwe yatuuse nga bagamba mumanyi nti Kyagulanyi azze kyati mu oda mugina talina kwogera nti ye bakitegera mu ddakiika ntono nnyo nti ye mujjwa ow'ensonga alina okukola emikolo baziike Luwomwa ne bazikubamu ne zaaka omuliro bwe zaaka omuliro ne bayinsisiti nga tajja kwogera omukyala nga naye wa kitiibwa era nga naye wa NRM omukyala Sarah Muwonge Nkonge n'abagamba bannange newankubadde tulina order from above Kyagulanyi butayogera ne mbadde mu kimanyi nti Kyagulanyi ye mujjwa ow'ensonga nti bw'atakola mikolo oba bw'atayogera omutaka taziikibwa Mayiga ne yeetakula ebigere ne yeetakula enkwawa Sarah Nkonge Muwonge yabagambye Kyagulanyi bw'atayogera oba atakola mikolo Luwomwa taziikibwa taterekebwa mu kinnya nga tebalina kyakkola beebuuza akasajja katufuukira ekizibu mu by'obufuzi katufuukidde ekizibu noono omutaka tetwategedde nti ateekeko ajjwa ak'ensonga munnange nga Kyagulanyi bamuleeta ng'akola emikolo gye egy'okumala ebibamba bulungi nnyo ng'amuwanjogeza olwamukwasizza enjogeza n'alyoka akukalakatira abasajja abali Emmengo n'abali mu Buganda yabalese bonna yabalese bafumba miyajji bati kati addamu okumbuuza baani abali Emmengo kikwatako gwe kozesa engalabi y'otegere baani abali Emmengo kubanga Mayiga oba totegeera nti omujjwa nga yamala ebibamba n'omugaana okwogera kubanga tomanyi buwangwa nannono ogunywanga n'ogufujja yono nno wano ng'agenda ogikola kuba abamu temwagirabye yooyaawo sijja tteeka kuba muli mu music awe bakubidde mu ngalo n'ezinyokola akasajja ate katufuukidde ekizibu sitaddeemu sound kubanga for copyright reasons zisobola teekamu sound olwo agenda okukola emikolo ng'omujjwa bamukwasiza enjogeza n'akola emikolo gye nga omujjwa omukulu n'emirala gye mwategeddeko
mu linnya lya nnyabo Mangalita Nalunkumba nyaniriza kujjange omutaka Luumwa omujja era nyaniriza emikisa nyaniriza obulamu nyaniriza enkulaakulana n'okwagalana kati lego bayita omujjwa kati Mayiga etakimanyi nti bate basobola kukola mukolo gwonna nga Kyagulanyi takoze eki tamaze bibamba bya mu lujjolo kati basajja batudde Mmengo abayita Abaganda abaaka bano wano era ng'akola emikolo ng'omujjwa ow'ensonga kitegera bulungi nnyo ne bali bamuganye okwogera ng'akola emikolo egy'ensonga ng'omujjwa omukulu mu lujja olwo katuddemu ombuuli Abanyarwanda bali e Mmengo kati mu kkowe lyerimu abasajja Abanyarwanda bano balwanyisa nnyo omwana naye tebamanyi kye balwanyisa mpewo za Buganda kambazzeeko katono nzize mbagamba nti sekita ya boda boda yamaamirwa abasajja ba ISO abaseemwayi abagikolamu katusooke twejjukanyemu katono Uganda ebaddemu abantu bangi abakoze ebyafaayo ebyokuyamba bannayuganda naye nga tebafuna midaali with immediate effect manyi kuno omukulu akulya Sseemwayi kwali James Birungi damu lya Christopher wa Crime Intelligence kwali owa ISO kwali oba ESO kwe bali aba SFC kwe bali manyi kwe muli njira bategeza bagundi killing or abducting Ugandans is not going to solve any political turmoil in Uganda. Just is going to increase tensions across the country. And it won't stop. So killing innocent Ugandans, Uganda nga or personal benefits nga muchimenti ensisi yamwe, it won't solve any problems mu Uganda. Kaso kategeza public. Mu Uganda baba bagenda okutta omuntu Sseemwayi Chieftains of Military Intelligence ne ISO basindika group z'abantu 3 1 basindika abagenda okutta basindika group esooka egenda okutta mu kifo kyekimu ne basindikawo abagenda okutta ate abo bennyini ababasse ne basindika ne group eyokusatu egenda okukyankalanya obujulizi mukitegedde bulungi nnyo buli basindika group egenda okutta kubeerako group endala 2 ezijobera bano abagenda okutta bwe batta nga basse bulungi basobola okweyongerayo bwe bamesinga oba ne batatta eno group ey'okubiri yeemaliriza omulimu either okutta target oba okutta n'abali abalemeddwa group esembayo yejja okukyusa obujulizi bwonna poliisi eya forensics byandibadde ejja ku ground yawo zamutegedde bulungi nnyo njala munfune bulungi nnyo kati musaga ya jjajjaffe Luumwa mwina kye mutaategedde Guy gwe mwalabe wa boda ayogera is not an usual boda si ye muntu wa boda wa bulijjo ono Guy operative wa Sseemwayi is not unusual boda rider no ono Guy wa Sseemwayi mwalabe video mutunuulire body expression ye engeri gyayogeramu gyakitulatingamu ebigambo bye n'obwangu Museveni kwe yamuyitiddeko muwa medo njagala musooke mutegeere omwami si wa boda nga wa bulijjo no it is impossible ono y'omu ku bantu abakolera state ababeera mu sekita ya boda so si wa boda mutambuze video ono si wa boda ono operative ngenda bazanyira ka video kana mutunulire amaaso gano mutunegere gyayogeramu ebikolwa bye ababoda betumanyi bulijjo 1 babera n'enviri tezitegereka bambadde yambadde bijaketi boogera bapakuka boda wa bulijjo ennomo boda rider ebigambo biba bipakukapakusi naye ono ebigambo bye abigatta bulungi era bigobera bulungi nnyo yatuuse n'okugamba nti bwe nabadde ngo
bwenaddenga wabasajja nti ye ne mukwata naye nagenza okuwulira nga guy alina training emala kati owa bodaboda otegeera otya omussi gwa sente yabadde ne training emala gwe ngaani gwe training ki gy'olina esobola counter attacking oli kyenjagala sooka obba ogamba ekirala kuba tumukola mu forensics yagambye nti yalaba omusajja nga ajjayo emmundu era n'agikookinga kyebayita okukokinga emmundu ffenna ba civilian abatamanyi emmundu the moment omusirikale agula akabaati bwati papa n'akokinga emmundu civilian yenna ali waawulira sawundi eyo akyuka ekiddako okuteekinga kava bakudduka but guy yanyumizza firimu eno ng'alaga nti omusajja akokinga emmundu ng'amulaba n'atuuka ne ku target ng'amulaba kubanga the moment kasita omuntu akokinga emmundu kimanyi nti waliwo agenda fulumya essasi balifulumya abagirifulumidde kwani ye ng'akyalaba kati olyoka engeri gye bamuddusizaamu omuntu walimu omudaali tulina abantu bangi abalina okucelebratingibwa mu Uganda abatawula omudaali ono yatuusa atya okuba omudaali kubanga is an operative ono si wa bodaboda nga bulijjo akatambi mwakalabye njagadde musooke mulabe gaayo ono kuba boda bemumanyi mu Uganda musooke muwulize ebigambo bulungi nnyo mbatwale ku Museveni ngejjamwa ne mulebe boda nange bamu omudaali then tugende tusimbule tugende ku bintu ebirala Dala kwanza namulabide dala okuvira dala wano wennyini oyasigaddemu akalamu ye yasse yamukubya amasasa 3 ngandaba bwenti era ne mundu yagikokinyize wali ngandaba ye yamulabye mukubya amasasa 3 ngaalaba ne mundu yagikokingidde wali ngaalaba ne mundu yagikokingidde wali ngaalaba kyebayita okukokinga emundu kasitojjako akabaati bwe kapapa sound emala civilian okuwa kavuba okudduka sound yoku opening emundu okugula sefu yayo kiba kitegeeza civilian yenna abamanyi sound y'emundu nga bagudde akabaati erita aba yaddisoba yatekinze cover naye ono yalabye nga bakuba amasasi era yagikokinze ng'akola ki ng'amulaba tugenda mu maaso kankabadire wano katono muwulire bulungi nnyo dala kwanza namulabide dala okuvira dala wano wennyini oyasigaddemu akalamu ye yasse yamukubya amasasa 3 ngandaba bwenti yes era ne mundu yagikokinyize wali ngandaba bwekityo ayabadde talina kyayogera kwanza oyo gwe nakuteri yabadde na simu yabadde na kintu kyonna era bwe namaze omufunza olw'amaanyi ge nabadde nawe kuba yabadde ne training y'amaanyi bwe yankutte mu bulabu yabadde ne training y'amaanyi ne bwe namaze omufunza ng'akomawo akwate emundu ategeera nti emundu age gabadde amaanyi ge yabadde ne training y'amaanyi. How can you verify the training between you gwagenzo okukwata ataaka naawe ataakinga? Wategedde otya training y'oli nti oli ali more trained gwate omuntu ali more trained noga nti omusinziza amaanyi gwe nga toli wero training oli just boda rider. Tugenda kwata video eno mpola mbatwale ku ya Museveni nga amuwa medo bamukuba amasasa 3 ng'alaba emmundu bagikokinga alaba mpulya bulungi nnyo ne mu kulwandagala wali yategera nti gaya ina training ne kati bobanga ali akusinga training ola nti he is well trained more than you kati ategwe wali ki goli ki tukende maaso kaji babu era talina kyazeemu kwogera mpaka ejambo wali waggulu nga amaanyi ampita Katabazi Abudu Tulansa yankubidde ejambo wali nga tannaba kufa era ne muddamu nampitako yabadde yakampitako bwati na mabega ne wajjo wa boda Transa Bossa Electronics jajja Firwomwa yamukubidde ejambo ng'amulaba omugenzi yakubira ono jambo ng'amulaba n'amuyitako
kati ate bwanga transa yakubira jambo ng'omulaba n'akuyitako n'olaba w'emmundu ng'agikookinga ayolekere wali bossa gwe ng'olina boda notakuba nduulu mu mannya gonna gwe Katabaazi omugenzi yakubira jambo nga yakakuyitako eddakiika ntono nnyo ow'emmundu guno omulaba ng'agikookinga ng'ayolekedde target ng'ate oli yakakubira jambo omumanyi n'otaga nti owaayi mukola ki gwe kimugenda okukola gwe manyi mwe mbeesobolera boda nga alina baaga wano najjayo baaga najjayo emmundu n'agikookinga ng'olaba neŋŋamba abaabaddewo awo omuntu alina emmundu tali muleeya tali mu yunifoomu nesigala nga mugoberera bweti nga mugobereza amaaso okutuusa bwe yatuusaawo awali omwala twansa n'abanga alinyamu katono bwe yalinyeemu katono n'owa bodaboda n'ayimiriramu bwe yasimbudde n'asimbula bwe yatuuse wano nga nze nkyamugobereza amaaso n'akuba eŋŋombe ya piki n'abanga amuyitako mu kuyitako bosa n'abanga akyuka bw'ati mu kumutunuulira bwe yamutunuulidde ayabadde n'emmundu n'ava ku piki emabega n'amukuba amasasi 3 n'enkuba enduulu neŋŋaba nange basse bosa n'ensimbula piki n'engoba omusajja omujjaawo ne tutuuka nabadde nkyavuga ne munnange omulala nanneeyungako ne tugoba omusajja n'atuuka ali waggulu n'ayimirira n'antunuulira bw'ati bwe yantunuulidde n'azzaayo emmundu n'agisiba mu bbaaga n'asimbula piki bwe yasimbudde piki ne mugoba ne mulemerako n'atuuka eri ewansi bambi bwe yatuuse ewansi bambi nakkirira bwe yakkirira ne mulemerako ne tumulemerako n'atuuka kuli oluguudo lwe bakola n'aggyayo emmundu mu bbaaga n'agikwata bw'ati nesigala nga nkyajja bwe namutuuse bwe n'abanga akyuka bw'ati okunkuba amasasi banyabo ne bassebo mwenna bampuliriza teri muntu wa bulijjo asobola kuva ku crime scene batidde omuntu nga bakozesezza mundu n'ogoba omusajja ng'omanyi nti alina emmundu n'atuuka ogijjayo n'osigala ng'omugoberera unless nga mwabadde muli mu mission y'emu najja emmundu n'agikutunuzaamu unless nga mwabadde mu mission y'emu nga gwadde olina ku cleaninga mess peri tugende mu maaso nze ne munnange mukisa emmundu n'emusimattuka n'egwa mu mandigaadi mu mpagi bwe yagudde mu mpagi ne mugwira ne mukwata mu bulago nange nankwata n'alwana yadde mwana muto myaka nga 19 naye ng'alina training ze namusinzizza gayo n'ayogera akulaga nti oli emmundu yagimutunuzaamu nga ku boda ono yabadde yeevuga yokkoba ku boda kwadeka amuvuga kubanga teri muntu asobola kuyimirira tasobola kubanga yeevuga ne same time omugoba bwayina emmundu bwajje bwagikutunuzaamu ng'ali yekka wenjagala musooke mufunemu awo ekibuuzo gayi ku boda ali asigaddeko bw'omu oba kwaleka amuvuga kibuuzo eyalina emmundu yalina amuvuga oba yali yeevuga tukyagenda mu maaso naye yabadde ne training nga y'amaanyi nnyo ekyandeetedde ekyo goba omuntu w'emmundu nga sirina mmundu bosa mukwano gwange yandabi yabadde ne training y'amaanyi nnyo ekyamuleetedde ogoba w'emmundu ono lwakuba nti bosa mukwano gwe tukimanyi nti abalabi baffe be batubeera okumpi ate batumiza omusu gaayi
bwe tudda mu kunoonyereza okutuufu olina kubeera mitala amayimbwa nga nenna bugisi mufungizi nga tolina woolabirako wadde akatuli okula ku munyenye. Otegera otya omuntu nti yabadde ne training tosobola kumanyi muntu ana training gwe kubanga bw'ola muntu nga kitegeeza na you are more trained than him. Katugambe nti kambuleko mumanyi emipiira bingi Man U ne Manchester nga zeekutte okumanya esingako gye ne waayo amaanyi egifuntula gikuba n'egiwangula. Kati gobogamba nti oli yabadde ne training y'amaanyi ate gwe n'omuwangula gwani mpozi ssebo. Yabadde ne training y'amaanyi gwabadde naki just a mere boda rider gwabadde ki? Era njala soka kubuuza bw'obanga wagobye omusajja newegattibwako n'omulala omusajja n'ayimirira omulundi ogusooka n'ajjayo emmundu n'agikutunuzaamu n'amala n'agizaayo n'asimbula n'addamu n'apaakinga ye kennyini n'ajja n'akwataakinga. He was the first person to attack you. Yakoze counter attack akwataakinga ajja ngwe mu bulago. Aine mundu ajase yi yasoso kujja okugwa mu bulago. Tukyagenda mu maaso. Ira mu COVID. Kati bwe nalabye nga bamumaze omukuba amasasi nadde sina kyakkola. Nange ne waayo oba nfa nkole ki? Mfe. Naye ekintu kye yankolera mu COVID kyansingira n'abantu ab'enganda zange abaani kuba yasobola okumbeererawo. Kati nange bwe buvumu bwe namugobye. Era bwe namaze okukwata oyo omusajja nalaajanye nnyo era abantu babaddewo. Temumutta. Tumuleke tufune information. Abantu ne bagamba twakoowa. Kasita alina ekizibiti kya mundu ate omuntu gwa sefe nafena tumukola ki? Tumumanyi. Bw'abassa omuntu naffe katumutte n'endaaja nanyera oyo omusajja yasigaddemu akalamu. Obuvumu bwonna bwavudde ku nze nti n'ebimu bankubye nga ntaasa baleme kumutta. Naye nga abantu ekyokola tebakola ki? Tebakirina. Then ne munnange omulala ne bagoba oli eyo bamutuuseeko ne bamutta. Naye ono nalwanye nnyo nga tebamutta. Y'ensonga lwaki olaba yasigaddemu akalamu ne poliisi we yajjidde. Twansa yankubidde ejjambo nga tannaba kufa. Ladies and gentlemen, on operative, tabamalira budde on operative. Kati bwe tuvaawo, katugende ku mukama wange amwebaza omulimu gwe baakola. Njagala osooka otunuulira omwami ono. Njagala osooka otunuulira omwami body language, facial expression, engeri gy'ayimiriddemu n'engeri gye yakuttemu ka medal. Sooka otunuulire facial expression, body language n'engeri gye yayimiriddemu ng'akutte medal eyo. Oyo si boda wa bulijjo. No, on operative. On operative wa semwayi. Ono si wa boda nga ye bw'agamba. No, on operative naawe. Awo tovudde okatugende wano. Njala kuzannya ka video kano nga bamuwa omudaali. Atende grupu yangu ya boda za mwengenda kubayamba kubanga mkoze ekyobuzira neyanza Kati omuntu wa bulijjo ne bamutwala okusinkana Museveni
bwaba yimiridde bwatateeka mikono mabega bwati agiteeka no maaso nga bw'ojo ne kasitobera ku atizi automatically is an operative kasitobera ku atizi what you are an operative you are trained operative kasitobera ku atizi what njera mudde muntu ndi omwami ono body language n'ebikola byaddaako kuba emikono yose n'agiteeka najjukira nti aline mukamaawe naddayo ku atizi kiba kitegeeza nti emikono gitadde mu position y'emu wano ku magulu kitegeeza you respect your boss kyekiruyita atizi njara kadda musoke mulebe ebikola byadda akola mujja kulanga zeekwa onomo person nga tamanyi protocol y'amagi naki emikono oyitho giteeka wano oba oyitho giteeka in the respect ne nga you just a civilian a trained soldier oba operative kastabera kwa atizi don't ask yani tuvula mu train banga nti atizi kankabadde mwana mukategere bulungi nnyo n'agamba grupu za mweza boda boda ono yabadde omu yakoze omululu ate grupu za boda boda ziri meka njera mutu ne body language a normal person nga civilian bw'aba agenda kusinkana omuntu omukulu emikono gye bw'agiteeka wano oba gisibira mabega bw'ati kasita omuntu ateeka emikono ku atizi bw'ati abeera trained operative ku atizi kati mudde mutumanyire musinika ebinyono kankadde mbutereevu bulungi nnyo ate ne gurupu yammwe ya boda boda zammwe ngenda kubayamba linda konkaddemu wano wait a minute ate ne gurupu yammwe ya boda boda zammwe ngenda kubayamba kubanga mukukoze ekintu ky'obuzira awe yasoosaawo najjukira nti aline boss n'addayo ku atizi omulaba awanyumya naye wano wenyini agenda kuddayo ku atizi wamala okuexperinga agenda kuddayo ku atizi uyo azze ku atizi mumula bulungi nnyo Ladies and gentlemen present, on behalf of the Office of the People of Uganda, to all civilian activists who have contributed, on the 25th of February of this year, Mr. Katabazi arrested the assassins of late Engineer Daniel Bosa, the clan leader of the Ndiga clan, and the proprietor of Transa Electrical Services and Contractors. He was shot a few meters from his residence in Lunguja in Kampala City. Mr. Katabazi, with help of other residents, pursued and intercepted and disarmed the assassin. He also urged the angry mob not to kill the assassins in order to have the incriminating evidence intact and for justice to prevail for the murder of Engineer Bosa. In line with the National Honors and Awards Act of 2001 as amended, His Excellency the President of the Republic of Uganda confers the Naluhale Medal on to Mr. Abdul Katabazi for exhibiting exceptional courage and heroism, regardless of his personal safety, in attempt to apprehend the criminals who are armed and for countering them not to escape after the murder of the senior citizen, late Engineer Daniel Bosa, the head of Ndiga clan. Tuina bahiro banji mu Uganda bakoze bakola wano n'omwana oba Namaganda, if I'm not mistaken, taasaba ne mu muliro gwayo kya essomero ly'e Buddo
n'abaana bangi nnyo n'abantu abataasa ono omutolo w'Omuganda apuuli nga bagudde mu eryato ligudde mu Lake Victoria gye bali bagenza okwepica n'okunywa omwenge abali stewing bonna abantu abatekuli n'omu yafuna mudaali. So kati bantu bangi bakoze ebintu ebiri extraordinary mu ggwanga batafunanga medal, but from nowhere within 2 days ebintu mukulabira bibalabisa kubanga mulina cow mentality. Please muleke kubuzaabuza abantu. Mission mwade mu kimugale babagamba nti 60% mmenge ekirinamu 40% semwayo mulimu egumanyi bulungi nnyo. Okitegeera? Kati yensonga lwaki mugenda mukwata abantu mwagala kubuza evidence. Naye ffe tujja balabisa. Mumugende maaso nga mutta. Katugende maaso. Oyo mbadde njala mulabisa n'abantu bonna bantu bategeere. Kati njala tegeze gwanga nti mwenna abayina abaana bammwe abali mu makomera nyongera obategeeza nti abaana bammwe basinga obungi muyinza obutaddamu balaba olw'ensonga abaana bano bafiirayo. Wetwogerere essaawa zino amakomera agasinga obungi mu Buganda emmere yaago erimu obutwa era ng'oni average buli komera olunaku baziika abaana batali wakati w'omunana ku 10 makomera gonna buli komera eno njogera ku Luzira prison yokka ne Kitalya n'amakomera amalala. Ekisinga okutta abaana bano emmere gye babawa eri contaminated n'obutwa babagema phosphate bakuba amadagala amafu okuba nti babatta mu nkola ey'ekitta mpola. Era njala bategeeza nti mwenna abaana abali mu makomera si buli musibe gola mu komera nti musibe abamu bambega kubasibe 10 abeera mu makomera kuba mu cells 8 muli basibe ababiri babeera bambega nga bafuna information ogijja mu makomera ogiza eri bakama baabwe okutegeera mission zemuliko nabaani abasigadde ebweru. Ekyo nakyo mujimulina kimanya. So mutegeere nti abantu abo abaana bafira mu makomera nti basobola balaga nti gundi yafudde olw'ensonga nti abaana bano babawa emmere enfu n'okubawa eddagala ery'okubagema nabaga nti babagema hepatitis B nenga vaccine gye babakuba ya butwa. Abaana bano bafiirayo mu makomera naye teri n'omu alanga nti omwana agundi yafudde oba ki omwana agenda kudda. So ekyo nakyo mukitegeere. Kati buno bakanjala bugende bajjajjaffe abebika by'Abaganda batali nsowole njala bugende eri abalangira n'abambejja ab'ensonga ne bannayuganda mwenna. Nina information entegeezezaako nti akabinja k'omusajja kubayita kale Kizikayihura kawereddwa task ey'okudda mu buto okutandika okusanjaga abasajja n'abakazi naddala abalemedde ku nsonga za Buganda. Era kino kigenda mu maaso nga akabinja kano katandise okukola omulimu guno. Akabinja kano kadde kabulako abantu bakayihura abassi abafumiziddwa mu kkomera. Kuno okuli Nixon Awesigire eyayimbuddwa mu kkooti y'amagye oluvannyuma lw'okumwejjereza emisango n'abalala babiri okuli Ernest Muhangi ne Kano Ndahura Atwoch. Bano badde bavunaanyizibwa emisango gy'okuba nti benyigira mu kutta n'okuwamba n'okukusa Abanyarwanda mu kabinja ka Boda 2020. Kati akabinja kano kavuddeyo konna nga ne mukama wabwe wali mu service. So ntegeezeddwako ntegeeze kekano wano ntegeezeddwako ntegeeze bajjajjaffe ab'ebika bya Buganda abatakolagana mayiga abalangira n'abambejja n'abasajja abamanyi byafaayo mwegendereze nnyo. Akabinja kano kagenda tandika okuyigga omu ku omu. Era bagambidde nti ab'enkima mugende mukebere ku jjajjammwe era n'essaawa yonna ayinza oddusula mwaka bakubanga n'ekimuluma tekitegerekeka. So jagadde mbategeeze nti akabinja kafulumye main ne kalina kujja oli Muganda yenna akyali resistant ku nsonga eyo. Ensonga endala mwenna banyinaze abali mu Middle East abagenda okukola bemuyita bakadama babayita bakadama mubere very careful nnyo kubaana abadde bajjaje buvuddeko n'abala bakyajja bwe bayingira abaana 10 abasatu bakozi ba iso ne semwai bano bayina mission gye bayina okutuukiriza mu mmwe
muyinza otandika okutuka ekikutuko oba okubuzibwawo mu mawanga gye muli nga sawudde mu ggwanga ki nemmende batagetinga nnyo Saudi Arabia batagetinga nnyo Qatar batagetinga nnyo ne United Arab Emirates zonna era obutwa bungi nnyo Dubai abantu bangi bafiire Dubai nga tewali ategedde ba operatives mwe bali abaana abawala nga bajja nga ba maids abala bajja nga bawaita n'abala bajja naye nga mirimu gyabwe gya kusaasanya butwa so mwenna bakadama oba shagala mwenna bategeeza mbere careful nnyo abantu b'omutamayi bamudiringa nabo mulimu aba iso ne semwai abazze obakolako emikolo so mbere nga mukimanyi bulungi nnyo olw'ensonga nti emirimu gino bagenda gikola nga tebesiseemu olw'ensonga nti bakikola. Alright, njala tugende ku nsonga endala. Buno obubaka njala bugende eri mwenna Abanyarwanda bagufudde omuze okumanyira eggwanga Uganda nga mulowozesa abantu nti muli ba mugaso nnyo okusinga bannayuganda bazaddwa mu nsi eyo. Ndowooza mwandibadde mutuuza entwingiriza mmwe wansi n'engalabi zammwe ne mwekkakkanya. Abanyarwanda basooka mu Buganda ne mu Uganda baali bakkakkamu nnyo era nga tewali abalinako buzibu. Ne mmwe muleesa akamanyiiro ne fuutirizi mu myaka gino olw'okuba nti muyina emmundu n'amateeka ne mugabuuka. Mu kawaayiro ka ssemateeka afuga okutambuza n'okuyingiza abantu ne bannayuganda be baani mu constitution ya Uganda kakutegeeza bwe kati. Omugwira yenna ng'oli mu Uganda nga tewazaalibwa mu Uganda tuli munnayuganda. Omugwira yenna nga wazaalibwa mu oba kankidde mmwe nti omuntu yenna nga muzaddewo si munnayuganda nga mugwira ne bwakuzaalira mu Uganda tofuuka munnayuganda kuba ne muzaddewo mugwira n'abaana boozadde babeera bagwira. Etteeka liri loud and clear lisoma nti omugwira yenna mu Uganda toteekeddwa kuba nti ofuna obutuuze n'abaana boozadde babeera bagwira. Kati mukulu Frank Gashumba n'akabinja kamwe ekibalwanyisa ennyo n'okwefubutika ku bannayuganda mukimanyi amateeka bagasoma. Kino kituzaayo Museveni naawe kennyini okimanyi nti taata wo si munnayuganda taata wo munyarwanda kitegeeza etteeka lyekwata Azuero Janet Azuero Didigi Azuero mwenna Bagashumba kuba kitaawo yali forena naawe baakoza luli forena so mumanyi kye mudiringa nakyo. Etteeka li loud and clear. Muzadde wabeera forena naawe omwana gwazadde mu Uganda obeera forena. Mukimanyi bulungi nnyo mukitegera bulungi nnyo. Okubeera citizen w'omunnansi olina okubeera ng'oliki nga muzadde w'omunnansi naawe olyoka ofuna obutuuze. Kati mugende empola mateeka mugamanyi mwenna mukimanyi. Ba Franka Kajiji mukimanyi. Ba Samu Kuteesa mukimanyi. Amateeka ga loud and clear era mutumanyire empola. Ninde mukatono wano kati kambanyonyere kintu kyesaba nyonyodde wali mu ddakiika zino entono tukitegeere bulungi nnyo. Nabagambye mu Uganda mulimu kye tuyita organized crime ne organized criminals. Kati mu organized crime gy'emisango egiddizibwa nga miteeketeeke bulungi nnyo. Gamba ng'okutta abantu nga kuteeketeeke bulungi nnyo, obufere, obubbi bw'ettaka na buli kimu kyonna nga kyonna kiteeketeeke bulungi nnyo.
ekyo tuyita organized crime. Ogenda kwero C1 tagenda kuyamba, ogenda kwero C2 tagenda kuyamba, ogenda kwero C3 tagenda kuyamba, ogenda ku police tagenda kuyamba, ogenda mu court tagenda kuyamba, kubanga kire ekintu omusango okuguza n'abaguza bateeketeeke kubanga kye bayita organized crime bagenda okuzza omusango nga muteeketeeke bulungi nnyo. Y'ensonga lwaki bakubbako ettaka police era sino gitegeeza n'esulebwa nagamba. N'ogenda ku police n'esulebwa nagamba, n'ogenda mu court n'esulebwa nagamba. Ekyo tuyita organized crime. Kati organized criminals bebo abazza emisango nga beeteeseteese. Kati mu organized criminals Museveni mwali is an organized, a chief organized criminal. Muno mulimu courts of law ezijjuddemu abalamuzi nga nabo bali mu kabinja kano. Police mweri mu kabinja kano. Abasawo mu bubinja buno mwebali nga nabo benyigira mu kuze emisango biteeketeeke. Mulimu bannaddiini. Weebuuza munnaddiini okujja okusirika nga abantu battibwa nga akimanyi battibwa enguzi ziriibwa abantu bakola kibawambwa nga tayogera kiki. Is among the organized criminals abateeketeeke. Yajja okusanga Museveni nga akimere Museveni mutemu. Yajja okugamba Museveni abeere okubanga aterezeggwa nga akimere nti eggwanga ki. Tugenze kuba politicians nabo nga bakola ekigambo kyekimu bali mu organized crime group eno nga mwebali. Tugenze mbeyita bebitiibwa nga nabo mwebali. Owoza kwekuba nti kangende kugundya nyambe nafunye ekizibu kubanga wakitiibwa agenda mu kubira essimu tajja gikwata oba agenda kuwuliriza ensonga zo bw'amala oziwuliriza olumala oziwuliriza nga nti tunaalaba okudda mu kubira essimu nga takyasobola gikwata oba nga akyusa olulimi. Is part of the organized criminals. Yensonga lwaki Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga yegasse mu kusindiikiriza n'okuwagira ebikolwa eby'obufere by'obuliwenguzi mu ggwanga kubanga naye is among the organized criminals abali mu Uganda bali mu Buganda. Ndoza kibanyonyere bulungi mukitegedde bulungi nnyo. Kati organized crime ne organized criminals babeera above the law until gwe munnayuganda lw'osituka owambe obuyinza buddeyo ku ssemateeka w'amateeka n'ebiragiro ffenna kye tulwanirira. Naye bwe tunaaleka organized crime egende maaso tuleke organized criminals nga bafuga eggwanga jjajja bagenda tutta bagenda kutwala buli kye tulina bakitwale nga bakimanyi nti bakitwala lwakifuba. Buli muntu kyovula bagashumba ba defendinga Museveni, ba MOP ba defendinga obubbi, bannabyabufuzi ba defendinga obubbi, bannaddiini ba defendinga obubbi, abayita ba defendinga obubbi, parliament ejjuddemu ababbi, buli wamu waliwo ababbi. Abekituta organized criminals. They are well organized and connected. Okitegedde bulungi nnyo. Yensonga lwaki Bujinga asobola okutta omuntu n'asigala ku bujuzi muluma nga atambula. Firira jja nawumula n'okuuma nga tewali amukwatako. Ninga omuntu yamusse. Kubanga is connected ku crime eri ku group y'aba criminals abali organized. Kati mwabatali mu organized crime nga mwagala mukozesa amateeka y'ensonga lwaki abaana ba Nuupu battibwa bawambibwa. Basibako emisango gy'obuyeekera n'egyokulya mu nsi zaabwe olukwe. Ndowooza ofunye enjawulo wakati awo kuba mbadde njala basomesa ebintu bino bitegeere wakati wo organized crime ne organized criminals. Kati tudiringa n'ebintu ebibiri. Bannaddiini mwebali, bannamateeka mwebali, bannabyabufuzi mwebali, chairman of C1 mwebali, bapoliisi mwebali, bano bakatikkiro mwebali, buli wamu bonna mwebali bali bati. Luza mukitegedde bulungi nnyo kibanyonyodde bulungi nnyo. Ye Uganda gye tulimu olwaleero. So don't be surprised okulanga Mayiga defending Ampuuga. Don't be surprised ngeyita lawyer a defend. Nenga lawyer means a practicing amateeka gateekebwa mu nkola nga ata a promoting a defending omusango omuzzi nga bwe guli. Kati abatali mu organized crime Uganda Law Society again no. Ensimbi Mpuuga azifuna mu bukyamu. N'abavudde bona ne bakondeeni nga bamanya amata abo tebali mu organized crime. Kati abali mu organized crime mulimba bloggers bwa wasena jana yogere ekigambo nga takirinaako mutu n'amagulu. Or is among the organized criminals.
mukitegedde bulungi nnyo bafuna ne bapalapase ku social media ne bajja ne boogera ekigambo n'akuteekako omugambo omunne kubanga bana bamala okubba baga kati tujja fune ba PR abagenda ku social media boogere kino nakino najja n'ateeka ekigambo n'asirika on daily basis bogwe mulimu waabwe ababloga ba NRM kubanga ba defending organized criminals abali mu government kuzamu kitegedde bulungi bajja galamba somese kigacho kino mu kitegere mu mayiche mudiringa nacho babasinga mu nyumba te mu kitegere timate ero sitanyambye police tanyambye ate na kubide chama na sifi tanyambye chama na sifi tanyambye emo pita nyambye those are all organized criminals. They are connected. Ogendo tukayonga father kwefulide. Mususudo ya kwefulide. Wa police akwefulide. Wakitegera kubanga balimu ka group ako. Wakitegera balimu ka group ako. So, ye ensonga ndoza sagala bamalira budde njagala video eno ngikomye wano tusinkana ku Rokutano sawa zijja kuba 2 ezakawungezi bekubanga kwe kusima ebisigadde tujja buuliza ku Rokutano ndoza byebyo ebisigadde tujja buuliza ku Rokutano kubanga namawulire mangi atobudde bugenze naye nga buli omu ategeere kyekigenda mu maaso mu ggwanga mutegeere bulungi n'olw'ensonga eyo mukama bankumira mpeera tusikale ku Rokutano sawa 2 n'ensiima nnyo byonna bye mwakoledde mukama bankumira mpeera Uganda mwino gironda by all means nga nfundikira abatategedde ebigambo bya president byagambibwa ate bwe kubanga kwe kuyimirirawo ku mazima kolwa ekibiina n'amazima genyimirirako nzikiriziganye n'abaagala okwawukanako nango b'ekibiina okuyulikamu naye nga nsigadde ku mazima yakkiriza kubanga akimanyi abasajja baadiringa nabo badde abamanyi. By the way, for your information, President buli muntu amumanyi amuliko ne byasuubira okukola ne byagenda okukola just asirika busirisi n'alinda time, but he knows each and everybody and their mission. Bonna abamanyi. He knows each and everybody and their mission. Bazimanya azimanya asirika busirisi. Okitegedde? So bana abantu bali balina mission nga baloza te bannayuganda tebasobola kufuna abantu boogera byabufuzi na kubyogera. Yensonga lwaki twabera nko TV e Kampala ne ku radio nga tulyako abantu 8 bokka batuzanyira ebyobufuzi kati abana basobola obyeyogera kati ye challenge balina abantu bano. Luli babera nga a radio kuberako gunne basobola twogera kati nowadays buli mwana akwata essimu nawayo ensonga ze nazulitoninga. Yensonga lwaki kati buli muntu ali mu panic kubanga buli muntu asobola okweyogerera ensonga zino. Okitegedde? Kati challenge balina abantu bano. Ekirala nga nfundikira. Nabagamba abantu abavuma obanga oli akuvuma eyo si ba solution no. Munsi engonjufu omuntu mu challenging ne information kuba bono wemula information tagenda gifuna to challenge ga muntu na kumuwemula bakumuvuma no. Omuntu mu challenging ngo mwa information oba answers kuba bono wemula tagenda tegeera kuba na information tagenda tambula. So abasajja ba NRM n'abantu abalala bakozesa okuwemula ekyo tekigenda kujjawo fact nti enseri mwagala kutta bantu mbamale no tekijja kukola. Okitegera bulungi nnyo. So kati muntu akozesa okuwemula ng'ovuma omuntu ng'omuwemula nno tekigenda kukola. Vaayo defending ekintu ng'olina facts. By the way, ebintu byemwogedde ku Kyagulanyi bingi. Bulakamayiro propaganda ne bukimbyo kyonna. Kyagulanyi ayina obuyinza obusobola okuwabira omuntu amukolako defamation. Naye is a politician abaleka ne mwogere bigambo ebyo. Naye kati gwe lwaki
ate ffe aboogera ensonga entuufu ez'eggwanga ate mutunoonya mwagala mututte nga mumwogera ebigambo bikyamu ku Kyagulanyi n'asirika era nga talina gwawaabira ne mujja mu inbox z'abaana ne mbatiisatiisa lwaki mukola ekintu ekyo bwe muba nga muli ba politician. Imagine minisita ajja n'ateekawo ekigambo ekikyamu ku TV n'atambula n'awagira teri amuvunaanya. So ngenda basaba ekigambo kimu kyenjagala. Abantu bano tubawe ensonga ez'essimba ezetulaga nti kino kiri ABCD as simple as that. Towemula muntu. Towemula muntu bwona omwe munatagenda tegera ky'omugamba. Tewali kintu kisinga kuluma muntu ng'omugambye amazima kimuluma nnyo. Kati bwona omwe munati olinga kino tagenda kumanya mugambe nti this is this kino kyekituufu. Saga yonna egenda ku social media kubanga president yagambye nti ssente zaafunibwa mu bukyamu. Tewali tteeka mwe zaayita kati ekyo kirumya abantu bangi nnyo. N'emirambo egyali gyafa nagyo givuddeyo okudifendinga kubanga nagyo mirambo girimu organized crime. Omanyi basomesezza ebintu bino ebiri mbate mubirabitegeera. So kaweebuuze ekintu kyabadde nti please return back the money or resign and apologize to the public. Nga bagamba ani omuntu ogu. But ka grupu konna ka DP Buloko abaali baafa ne tubaziika n'abagenda okulima emmwanyi Kasibante Moses simanyi Odongo Otoba ni bonna bavu kubanga bali organized crime. Kyembadde mbagamba nti ekigambo organized crime ne organized criminals babeera nga basirise babeera nga sleeper cells bava buvi kujja ku defendinga kintu kya bubbi. Kyenjagadde musooke mutegere mu kintu kino. Konna akabinja konna mukalabye kati kansookeera nga nfundikira. President yakutte omulambo. Bulijjo abamuga ku kyalo kuno kuliko abasezi. Naye olw'okuba yaasula mu kalina abasezi babeereyo nga tabawulira kati kiyakoze. N'akwata omulambo n'agusuula mu luggya. Kati abasezi baavuddeyo buli musezi yenna gwamanyi ne gwatamanyi buli omu yazze ayagala kukula ku mulambo ogwo beesunga okukwata ku mulambo. Kati ye yakutte omulambo n'agubasuulira. Buli musezi yenna yavuddeyo. Ate abasezi bakyava mugenda kula abasezi bangi nnyo. Ba organized criminals nga bazze kubanga baagala kula mulambo ogwo. Balwanira mulambo bonna. Nenga amazima gasigala maki? Amazima gasigala mazima. Bwekubanga okuyingira mu ggulu boogerayo mazima. Nga Bible bwetugamba. Guys musigale ku mazima. Okuyingira mu ggulu si kuzimba kereziya kuwabirabo ng'oli mufere. Okuyingira mu ggulu tekitegeeza nti ogenda kujjoogera ebigambo ABCD nga toli ku mazima. Bwekuba kuyingira mu ggulu nga boogera mazima mwogera amazima mugabuulira abantu. Bwe tuba kugenda mu ggulu. Easy toddira egifuula Z. No. Mubuulira abantu amazima. Mwagala nnyo okugenda mu ggulu temwagala kufa. Mu ggulu tegendayo bakozi babekolobere gende bantu batuukirivu. Lwaki ogaana okukola ekyobutuukirivu ate n'opromoting ekyobuyaaye? Ompulira bulungi? President bulijjo muga nti wano ku kyalo lwakuba osula mukalina munnange ne tusula bubi abasezi basula badduka emisiri. Naye nze sibalaba naye. Yafunye omulambo n'agusula mu lujjalo. Buli musezi yazze. Abasezi aba PhD, aba degree, aba masters, aba certificate, abataasomako, abaali baafa, abaava mu byobufuzi bonna bazze badda ku mulambo. Bonna ye bamugamba nti wano waliwo abasezi nga azensula mu kalina ne bagere sina kyemmanyi nze ate omusezi asobola okuwala mpaka naye kyeyakoze naga naye banneiba nga bakomplaininga nnyo ku musezi bano. N'afuna omulambo n'agusula mu luggi. Maama abasezi bazze bayitirivu. Nakati abasezi bakyajja. Bwe bayita Kyagulanyi. Naye nga nze nali nabagamba dda nti abo bonna basezi. Nga bano lumbuye alimbiwa nti abo basezi.
Baliane musizi ndo aliane musizi omukulu oli Ssaabasezi. Aga nomuyanyimba awayiriza abasezi bakono. Nzine bagaba na basajja basezi mbamanyi. Kati mwategedde abasezi bonna bajja kuvayo mpola mpola. Nenga ekigambo kiri nti etteeka lisoma ki? What the law says. Etteeka lisoma sente zitayise mu mateeka ebanguzita temwete don't explain temunnyonnyola kirala kyonna etteeka lisoma ki? Ti sente zitawandiikiddwa mu tteeka ziba zimenya mateeka kyekyo kyokka tewali kirala kyonna. Naye omuntu bwakugamba munnange sente wazitutte wakkiriza nti ye ate gwe bwe bakugamba kola ABCD mu meeting n'okkiriza n'otuuka ebweru ne weekyusa kitegeeza tuli muntu mulamu. Kitegeeza tuli muki? Tuli muntu mulamu. Mukkiriziganyiza nti munnange ABCD negwe bw'ovudde mu lukuŋŋaana okoze byo. Nakano kankabajjukize mukulu Sseggona Lubega lwaki nkugamba osirike? Oli munnamateeka amanya amateeka okimanyi nti omusajja yazizza omusango naye ate oyogera ebintu ebyawukana n'amateeka. Okimanyi nti bwe baali bagenda okukyusa luupu gwe Sseggona Lubega ne musajjawo oli Muwanga Kivumbi temwalina na kulangirira luupu mupya ne mufuutuka ne mudduka. Era mu meeting babayise mufune ekyokusalawo ku musango gwa Mpuuga era temwazze mu ababiri. Kitegeeza era muli mu kagulupu k'abasezi nga mukolera omusezi odoza mukitegedde abantu bano babayita mu kulonda luupu mupya kasita bamanya nti wabwe si yayiseemu video gye bakwata benzi ne badduka. Bwe babayise mu kukola resolution ku kiki bagenda okukolera Mpuuga naki tebalabiseeko mu kagulupu kaabwe. Kati President Mwangala akole ki? Mwangala akole ki? Ate na kino kanti bagenga nfundikira. Teri wa kitiibwa nga teye wa kitiibwa. Abasajja abali mu Buganda ne mu Uganda baweebwa ekitiibwa. Taliko likodi ya kukozesa ofisi y'ekabasanya baana ba buwala. Taliko likodi ya kubba ttaka. Taliko likodi ya kuganza baka abasajja abatuyita ab'ekitiibwa. Omuli Joash Mayanja Nkanzi omugenzi mulwanya muri Ssemwogerere Jebbi Walusimbi n'owekitiibwa Dani Mulika abasigadde Mmengo tekuli wa kitiibwa kubanga muli babbi. Mukozesa ofisi zammwe okabasanya abaana obuwala mubbye ettaka lya Buganda muli corrupt mukola buli mwagala kitiibwa ki? Tebaye muntu agadi Mmengo waliyo w'ekitiibwa from today onwards teri Mmengo wa kitiibwa no. Abasigala Mmengo nga bakitiibwa bali abantu waba mulwanya muri Ssemwogerere Jebbi Walusimbi Dani Mulika abasigadde abaali abitiibwa baavaayo nga beekengedde abaliyo bonna tekuli wa kitiibwa no bonna babbi ate nga baakabano mbagaye bayingirayo mu system ya speaker Semajjege wayingire musajja omunyalo gwe bateekayo Museveni n'amuwa taski y'okusimba abanyalwana nga bagenda babasomesa Oluganda babasomesa okulanya okutambula ng'Omuganda obulombolombo n'ennono kandi balyoka bavaayo. Kati if you want to know nti ono musajja si Muganda munyiize ojja kutegeera ebigambo byayogera. Ekyokubiri Omuganda original nakabala talina kintu kye bayita resistance bw'aba akoze ensobi era yeewumbako. Omuganda omutuufu bamuyita muko weewumbeko nkyeddamu Omuganda omutuufu bamwe ani amanya akadde ke bayita muko weewumbeko kasitoka koonako wotube paba nga kawumbako bulungi nnyo. Naye Omuganda eyayita Omuganda ng'alinga ekikola ky'ekigaaga
oba ekikoola kyegundi kyejjuuni lya bwayisi nge amazzi ne begatonyawo gayitako bwisi oyo si muganda. Omuganda omutuufu ye muko weewumbe kola mukoonako bw'ate nga yeewumbako naye omusajja ne mwekazanga abasazi b'ebyayi ku kkubo n'oyogera ebigambo bitakwatagana ng'omanyi wakoze omusango. Kale Mukama bankombere musule bulungi tusinkane ku Lwokutaano. Omuganda aba n'ensonyi. Wosanga omusajja yenna nga talina nsonyi nga reasoning capacity ate tekeebulizayo kali akakawo mentality tekeebulizaayo buli lwosanga omuntu ng'alina ka resistance ne bw'aba akoze omusango nga tatya nga bw'aba muwa omuzindalo okwogera ayogera nonsense tobuuza waawa era kati bamanyi mwenna mwayingira ddi teri kitiibwa mbye omubbi tebamuwa kitiibwa omubbi bamukwatira mu katale miggo nkiddamu mukube buli mubbi yenna ku social media kati mbalagi mbale sinabasaba kubakuba kati kanfundi mukwate buli muntu yenna omubbi mukube ku social media oba kyetaga mujja mu ngoyo oba kimukube kati nze mbasabye ennaku bbiri olwali lwokusatu olwokuna olwokutaano wenaddiramu mukube buli kimu kyemwagala mukimukole. Sente zaffe zamuwa musolo abaana ffe kibajja mu Uganda teri mirimu sente zandibadde zikola amakolero ofuna mu mimba koleba n'okufiira Saudi Arabia wadde oba Dubai bano bennyini bazibba kati mubakube mpaka kuwulira bubi mpaka kuwulira bulume kugumba oba busomye okuyiika mubakube. Singa twafuna dde obukulembeze obupya bano abasajja sente baazirya ne balya Victoria ffe mutojja kuti sente bazirya mubakube mpaka kuwulira bubi mbakube mpaka kuwulira bulume kugumba oba kuyiika busomye mu ggumba mubakube sente zammwe that is your fucking taxpayers money mubakube anti bawuza nti babitiibwa ng'ate babbi teri mubbi aweebwa kitiibwa bw'oza kibakubbako essimu okuba enduulu lwaki bakubbako essimu ogoba omubbi era omubbi bamukuba miggo mpaka lwafa bamutwala ku poliisi awaayo enguzi n'avaayo mbakube. Mukama bankuumire